gwe ngambiro w'ekitiibwa Medad Sseggona nti musooke mwetereeze ekiseera kino ne bwe walibadde nga tukwagala gwe ojje obukulembeze gaba mafuta obukulembeze guba mukisa ezo embuzi zoolaba mu palamenti bano bagundi bano simanywa ono mbaka w'Ekagoma atera nnyo simanyi ekintu Brandon mutunira bwe ndi nembuza n'okubuuza bano abalonda ono mu palamenti baleeta ki naye ng'embuzi ekumanyire ekwogerako ebigambo ebyo bwe bityo n'abalonzi tebamumanyi abantu bagenda kabokisi ng'ekigambo kigambye buli awali ambulera akola ki tebalonda ye naye bw'omuwa kadi ya NUP tasobola kuyitamu kati ffe abamu abo bwe batusinza emikisa ne berowooza nti bagezi lwaki omukisa ogwo ngutuuseeko nti we tuyimiridde olwaleero alina omukisa ogukulembera oludda oluvuganya gavumenti bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu ayagala okumuggyako akati azimbe buzimbi mukisa gwe gujja kututumuka gwokka ng'ogwa Kyagulanyi yagenda okujja waliwo Kizza Besigye Kizza Besigye ye muntu yekka atajjira ku mukisa gwe Paulo Kawanga Ssemwogerere ye yaliwo bw'amala okuvaawo ne tujja omusajja waffe bamuyita Alhaji Nasantege Sebagala Seya bw'atutunuka n'atandika okutambula buli kimu ne kikola n'ayatiikirira Mwami Museveni n'amutya ekyamazima Seya yali waakuwangula akalulu kano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli kyokwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala mujje mbasomere edduwa pijja kutereera omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero ompa amanyago nengawandiika nengasuula mu ttogero nenkulombera edduwa ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 tewali kigaana kyonna nga Allah ye mbeezi waffe. Niriza nnyo gwatulaba ku emboozi mu UG toyanza nnyo toyanzeege webale kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba ndi wano ne Kanso Sewandagi tuze twogere ku ebyo ebitambula mu ggwanga muno waganga nze Geoffrey Mayanja soko nzikirize Kanso akubuuzeeko tutandikira awo. Kanso Sebo wasuze otya? Nasuze bulungi Mayanja gwe wasuze otya? Nasuze bulungi Sebo. Manyi naze gyali mulungi yebala okukuuma. Amina Sebo. Ku mwembi gwe naye ani akuuma munne kunze naye fembi twekuuma mwebale kwekuuma. Amina. Banyabo ne basseba abatuwuliriza era abatulaba yonna gye musinziira mbalamusizza nnyo nsaasidde gwe afunye ebizibu ebitali bimu ate nensanyukirako gwe afunye ebirungi mu bulungi abantu bangi bafuna ebirungi mu bubi oli yasse banne ku makya kati mugagga bilioneya naye ng'abantu basatu yabasse oyo siyinza kumusanyukirako. Nensanyukirako mikwano gyange sebo bakutumidde aba staff ya Quality Junior Academy. Quality Junior Academy director agamba ki? Mayanja director ngamye yabulira Mayanja ogamba Quality liri ludda waawo nimugamba nti ndagirira bulungi mbukubanga ategwe bo wamulagiridde olingange yamulagiridde nga tumaze okuyita Namagunga nga tulaga eri bova Enamataba ekibuga kabuga akaddako ke bayita Kayanja oli okokkirire wansi wali olinyirinnye Namagunga kati waneeka yanja wano ku mukono gwo gwa kkono ng'otunudde ejjinja wookyamira tewera kilomita ziringa mita 2-3 oba otuuse ku Quality Junior Academy era sebo yaŋŋambye nti otuwe ku baana tujja kuwaayo ka discount abaana obaleete sebo bajje basome. Amina soka tubanoonye era sebo njagala n'okukubiriza abazadde yonna gye muli nti oba otwala omwana wo mu primary ennungi Quality Junior Academy ly'essomero. Quality Junior Academy ky'ekyokuddamu ti omwaka oguwedde baali bakubiri mu Uganda yonna ate Mukono district be basinga kale obeera mu mativu n'abaana bo eyasinga yayina 4 eyasemba yayina 10 kwegamba ne mu 10
essomero eddungi baliyita Quality Junior Academy. Naye mukama wange siyinza kwerabira mulimu gwange. Ndi musajja akola ku ndwadde eziri ku ttaka. Oli wa kibanja temulina obutakkaanya ne nannyini ttaka onkubira bukubizi ssimu. Ndi mutabaganya owaaba ebibanja n'ab'ettaka. Nannyini ttaka akubba olina yiika 10 ayagala kuweemu, olina yiika 10 yatwalako 8 n'akuwa 2 naye n'ekyapa teyakikuwa. Ebyo kwendi jjajjawo yalina ettaka ku kyalo gundi naye tomanyi we liri, tomanyi byapa gye biva, naye nga gwokkiriza bulungi nti oli ali ttaka lya jjajjawo si kibanja. Ebyo nja binoonya nkuzuulira ekyapa kya jjajjawo, then tufune ne special title, tufune letters of administration, tuddemu tuligabe tusobole okufunamu ssente. Nnaku zino ettaka lyafuuka ssente wane Buganda. Nawulidde Mwami Museveni ku State of the Nation's address yagambye nti agenda kukola amateeka alabikenga ow'ekibanja asobola okuteeka busuulu bwe ku ggombolola era asobola bulungi nnyo okufuna ekyapa. Mwami Museveni twamugamba ekizibu ky'ettaka oba ekizibu ky'okusengula abasenze ku bibanja si mateeka. Eggwanga lino lirina amateeka agalikola ki? Agalifuga, agalimala ku by'ettaka. Ekizibu kiri kimu, kibanja. Era gavumenti yonna eneetereza eby'ettaka eyina kumalawo kye bayita kibanja. Ne wabanga mu nsi tewakyaliwo muntu yenna gwe bayita wa kibanja, nga buli muntu yenna alina ttaka. Yenkola yokka. Ne Mwami Museveni ekizibu kye, ate Mwami Museveni ebintu by'ettaka abimanyi era abitegeera n'ebyakola e Buganda ayina ensonga lwaki abigendera. Nakugamba ewuwe ekiruhuula omwaka oguwedde Nabbanja yagendayo n'atwala ebyapa 10 5 n'abigabira ababadde ab'ebibanja. Ng'ettaka eryo gavumenti sente yazisonde n'ewaffe e Buganda n'egula bannannyini ttaka ab'ebyapa. naye tujja tufuneyo program nga yo ekwata ku ttaka kubanga ettaka lino lisumbya abantu bangi ebyaddala ate likyabasumbuyira ddala kubanga bw'owulira nti buli muntu alina theories zize, buli muntu alyogerako nga bwaye bwalowooza. Twetagayoko program namba tujogera ku ttaka nga yansonga za ab'ebibanja abo balaba kati bagenda ne bekangaza ne bayogera ebigambo byabwe bingi nnyo kuba bawulidde Museveni ng'ayogera olwo ne bakangaza. Naye amateeka agaliwo gonna agafuga ettaka Mwami Museveni ye yagakola. Ow'ekibanja nga towa busuulu ku ttaka osobola okuba nga owa busuulu naye nga Sewanda gigoobuwa si ye nannyini ttaka, si ye registered proprietor ali mu kyapa. Obusuulu oteeka okuba nga obuwa registered proprietor ali mu kyapa. Ate era abantu balowooza nti etteeka ly'ettaka katundu Museveni katera okwogerako obusuulu emu ku options eziriwo wakati w'ow'ekibanja n'owaki n'ow'ettaka. Naye bano balowoozesa abantu nti ow'ekibanja ateekwa buteekwa kuwa busuulu, biri ebirala bikola nga ayagadde. Osamayanja n'amulima nti gwe olina obwannannyini ebitundu 5 ku buli 100, ow'ettaka alinako 25 ku buli 100. Ssemateeka ayogera bulungi nnyo nti ettaka mu Uganda lya bannayuganda. Bano alibeerangako obwannannyini nga basinziira mu nkola za mirundi ena. Tewaliwo nkola yonna ya bwannannyini ku ttaka gye bagamba nti wa kibanja. Mbadde nsaba balina obwannannyini ku ttaka nga balina bibanja babaguumaaza. Olunaku olwaleero we tujjidde wano nga mukwano gwo owa Busiro East tulina ensonga ziringa 3 zitugenda okugerako olwaleero. Medad Lubega Sseggona n'ensonga ya General Muhoozi okuvayo okuwandiikira General Katumba Wamala ng'amulagiraga ati resigninga. Tandika emwemu gwe gamba ntandikire kweno nga ntandika n'eyo n'endala ne katusooke n'ensonga ya Mwami Sseggona. Mwami Sseggona no simanyi kolagana yammwe gwe naye era simanyi wamumanyi otya yakumanya atya n'ebirala byonna naye yavuddeyo nkimanyi akumanyi omuntu ng'aludde mu byobufuzi wano nyiza okulowooza nti Sseggona wamusooka mu byobufuzi oba yakusooka? Sseggona mwana muto ne mubukulu musinga ne mu myaka nze musingako obukulu. Ebigambo Sseggona byayogedde nga abyolekeza Kyagulanyi bino twali nti yabadde abyolekeza Kyagulanyi okugamba nti nno nti baateesa
waliwo okuteesa nti bamuwa ebisanja bibiri, ekisooka kigenda kuggwako, then n'ekyokubiri kyebamukwasizza nti naye ekyokubiri kino kyebamukwasizza singa kiggwako president addako agenda kuva Busiro East nga ye Medad Sseggona akali amaggwa Lubega. Ekisooka kamala okudeclaringa interest yange. Medad Lubega Sseggona nze ng'omusajja Omuganda yali minisita wa Ssaabasajja Kabaka kati nga bwakitiibwa gyendi wadde nga nagende Makerere ku University nga ndi mukulu. Medad Lubega Sseggona musomesa wange eyansomesa business law 1 ne business law 2 nga ndi Makerere ku University. Kati ebirala byonna bibeera wansi we ate kati nsoma mateeka nti era ne bwe naafuluma yaba senior owange kati nemba nga nsigaze ekintu eki myaka nga gy'omusinga nti nabino ebyobufuzi yagenda obijjamu nga nze mbikola ki nga mbirimu era nga mbimanyi. N'ebigambo bya Sseggona nabiwuliriza nga sinnaba kwanukula bigambo bya Sseggona. Njagala nnyo okuwulira ebigambo bya Bobi Wine. Bobi Wine ng'avaayo ng'agamba nti ekyo Sseggona kye yayogedde si kituufu. Naye ne bwe kiba kituufu Bobi Wine n'avaayo n'agamba nti Sseggona kye yayogedde si kituufu, nakyo tekijja kunneewuunyisa. Mwami Museveni bwe yali ajja wano nga tuli mu nsiko yatugamba nti tayagala bwa president, ayagala ekintu eki ye w'amagye era agenda kujjako obujja gavumenti y'Obote. Ffe twerondera omukulembeze waffe bwe tunaamala omuteekako yagenda aduumira amagye ge kubanga gabadde gakoze emmeesi. Bwe yatuuka e Kampala n'agamba nti aha engeri eggwanga gye libadde litaaguse mumpeemu emyaka gino 4 mala obbaterereza ensi oluvannyuma ngibakwasa enzireyo mu magye. Ena bwe jaggwako naga nti aa pena gibadde mitono kye muba mukola mukimanyi nti aa munyongereyo emyaka 5 mbakolere ssemateeka kubanga ssemateeka w'Obote yali mubi nnyo. Obote mwe yafugira eggwanga n'ajjawo Obwakabaka n'ayonoona buli kimu natta bino natta biri. N'olwekyo kati Museveni n'ajja nga yeefuula bw'atyo n'akeera ku makya naga nti aa kakati ne ssemateeka naye kamugezese mumpe ekisanja kimu mugezese. Bwe kyagaluka ssemateeka mpe ebisanja 2 n'ekyokubiri mu kinyongere nkakasize ddala nti ssemateeka waffe anywedde. Bwe kyaggwako n'agamba nti n'ebintu bingi bye nkyasobola okukolera eggwanga. N'akola ki? N'asigalawo kati emyaka ali 4 mwegi. Omanyi abasinga babaala 8 egiggwako naye Museveni olwedde n'5 giri yamaze ddo gibba. Bw'otunulira embeera nga gye tulina olwaleero giri 5 egiddako mwami Museveni yamaze ddo okugibba era ajja gitukulembera. Katonda yajja omututaasaako nze nambala 227 nti mwami Museveni mu 227 ajja kuba zeeru akitula. Bw'anaasukkawo ekyo Katonda yamanyi yasinga okutegeera. Kati bwe biba bwe bityo Kyagulanyi nkugambye ne bwagamba nti tetukkaanya nga ku ekyo sijja kukyewuunya. Naye Sseggona yagambye nti twakkaanya ebisanja ebyo 2 bye tuwa Kyagulanyi. Kyagulanyi ng'avuddewo omulala anaddawo ajja kuva Busiro ngera ye Medad Lubega ki Sseggona. Omuntu yenna okweyagaliza kya butonde era kya buntu ate kikkirizibwa. Era ekizibu eggwanga lino kye lirina eky'amaanyi ennyo era ekigenda otutwala mu katyabaga, ekigenda okutta abantu, ekigenda okutuleeta wano ekitta abantu ekitabanga mu nsi yonna ye mwami Museveni okubanga yatema buli muti ogwaliwo asigale nga yeye muti yekka ogukola ki ogulabikako. Emiti gyonna egyali mu kibira yagitema. Kati buli otunula bw'oti olaba Museveni kati akuzizaawo akatiike akato. Bw'otunula sayidi eno bw'otalaba Museveni kati olaba muhoozi. Lwakuba abantu bakyagamba nti tetuyinza kujjawo muvule nti kati mwami Museveni bw'omutunuulira yatema emiti gyonna egyali mu lusuku mu kibira kyaffe ne tubanga ye yekka gwe muti gwe tulaba. Naye yerabidde nti omuti ogwo embuyaga esobola okujja n'egumenya. Si yokka laddu esobola okujja n'egukuba ne gufa. Bwe gufa nga tewali miti mirala tunaalaba ki? Kati yasimbawo akatooke ke nako kaatulowoozesa nti nako kayinza okukola ng'omuti. Naye ffe abadde n'emiti tuyina emigaso gy'emiti gya njawulo nnyo ku migaso gy'ebitooke. Naye n'ekitooke kirowooza nti kisobola okukola ng'omuti. Naye gwe bw'okiteeka mu mpagi y'ennyumba kati nga wano we tuli kasita wayitawo emyezi nga 3
empagi kivunda nekikola ki nekigwa naye ebyo mwami Museveni byakoze mu NRM ne mu Uganda yonna nti abantu abatunula bonna balaba Museveni yekka tebalabawo muntu mulala naye mu NUP bwe tubanga tutandise okulaba y'abantu abasobola okutwala NUP maaso nkigamba abantu bulijjo buli lwolaga omuntu nti nze kanze ndiwo tewaliwo kisobola kutambula ofaanana ng'abafirisuuti abafirisuuti balina ejjenga ly'abantu abasukka 1000 emmeka naye mu magye gonna 5000 balinamu omulwanyi ogwo Goliath era yavaayo n'agamba nti olutalo lujja kubaawo nze kasita mulwana ne muwangula nze olutalo luba lukoze eki era olwakuba Goliath ka Dawudi akamukubana nga nakaana katote kanena bukafaanana kanyoomebwa olwakuba Goliath olutalo we lwaggwera waliwo abagamba nti mwami Sseggona abadde yeetaaga okuleeta ebigambo ebyo mu kiseera kino ye mutuufu kubanga bwebanga ndagaano yaabwe nga bagikkaanyaako ng'atala ddala babanga yakirese mu bulungi kaseera kano ke tulimu nga tolekera akalulu n'embeera gye tulimu ey'okulonda obukulembeze wano nawali sinnalabawo kutunula mu ndaba yange sinnalaba Sseggona ng'aleeta ekigambo ekyo mu bubiri lwakuba nti abaana baffe babugukira buli kimu nga tebamaze kusengejja nze ebigambo ngendo byogerako mala bisengejja Sseggona okweyagaliza obukulembeze bwa NUP ng'agambye nti ebisanja 2 bwe binaaba biweddeko bye twawa Kyagulanyi nze nzija kirimu kabiiki sirina sitaani yenna gwe nkirabamu wabula kyentunulamu weewali ku kuvuganya ku bwa pulezidenti nti avuganya ku bwa pulezidenti era naye tumuwadde ebisanja 2 Hakainde Hichilema yavuganya ebisanja 4 Bingu wa Mudhalika yavuganya ebisanja 5 abantu bonna abazze bakulembera amawanga gonna abawangudde obukulembeze mu Africa ne bajja aboludde oluvuganya mu buyinza bavuganyiza ebisanja ebisuka ku bimeka mu 3 mu 4 mu 5 naye nina kyentunulako nti mu kiseera kino Kyagulanyi nga yakutte enkasi ye mugoba w'ekibiina NUP twandyetaaza okumukyusa kifaanako nga mipiira mwe gye musinga otegeera golokipa ng'akyakwata bulungi tetwetaaga kumukyusa tujjawo golokipa okumuwa substitute nga golokipa gwe tubadde naye enkwata gyakwatamu omupiira enafuye oba emipiira gimuyitako kati abantu baddira ebintu bino ebyebibiina byaffe ne constituencies ne babigeraageranya n'obwa president Kyagulanyi nga president wa NUP emaganjo gyembeera kwero si wanu tayina muntu gwasobola kusalirawo baana ali ekyeggulo oba taakirye Kyagulanyi nga president wa NUP tasobola kusalabo oba mutenyo ono yabadde eyakulidde okulonda kwa DP embalala tasobola kusalawo oba mutenyo yababeera akulira okulonda mu DP oba Kyagulanyi oba manya gundi Lulume yababeera president general wa DP naye Kyagulanyi nga president asobola ddala bulungi nnyo okusalawo jjajjanga ali ekyanna mukaaka okulya enve zitaliimu munnyo asobola bulungi nnyo okusalawo oluguudo oluva emaganjo luyite ekisimu luguke ekatooke okubanga lwabinyanga n'emmotoka tezijaamu era Kyagulanyi ng'abadde president asobola bulungi nnyo okusalawo nti Lulume tajja kuwangula bwa president general bwa Democratic Party era Kyagulanyi asobola bulungi nnyo okusalawo nti Ssembuule awo we yali ekyo ekibangirizi kye tukitutte tukiwadde Omuchina azimbewo oli factory Ssembuule ayavuwale asobola osalawo nti Nsamba ayavuwale kati eyo yenjawulo gye tulina wakati wa president n'omubaka wa parliament oba n'omukulembeze w'ekibiina omubaka wa parliament ayinza kusalawo ffe aba Quality Junior Academy ekayanja
nti omuyizi asomere bwerere mu ssomero lyaffe kyokka ng'ate pulezidenti asobola okusalawo era pulezidenti ayinza n'okusalawo nti era essomero balisuule ne ligwa kati awo waba obuzibu abantu bajja ne bajja kugamba nti kakati gwe Sawandagi mwe mulwanyisa Museveni ave mu buyinza mwe nga Kyagulanyi temwagala akyuke mwe mulwanyisa Museveni ave mu buyinza Kyagulanyi yakajja tanamana myaka 5 mulwanyisa Museveni ave mu buyinza Nambooze nga tava mu baka ba palamenti ebintu ebyo bibiri byanjawulo Kyagulanyi ne banne mu mbeera naddala eno wetuli nga waliwo omusajja omanyi bagamba nti awakula ennume tewakulemu nga tezinaaziraawa naye baba awaalaawo ennume ng'ayagala ye yekka yababeera ennume mu kiraalo ng'ayagala mutabani we abantu gwe babalowoozaako nti anaamuddira mu bigere bw'ataba mutabani we abeere mukoddomi we bw'ataba mukoddomi we abeere muganda we Jenosali Musale tuteekwa okubeera so strategic nga bwe tulonda abaka ba palamenti ne bagenda okutukiikirira nti basobola otutegannyeko ng'ali wa NRM basobola otutega kazi we Bashiri Mbaziira nga wa NRM nyeko yali wa NRM yali akulira kokasi y'aba movement mu lukiiko lwa Makindye yali akulira kokasi y'aba NRM mu lukiiko lwa Ggombolola y'e Makindye okujja kati ng'asobola bulungi nnyo okulaba nti n'atutega abantu nga Kagabo n'atutega abantu nga Abedi Bwanika n'akwata ensimbi ne bampuuga abazze nga baffe ng'era bakolera ffe n'akwata ensimbi n'azibawa ne bakyusa ne badda ku sayidi endala tuteekwa okutunuulira ekifo ekyo eky'omuntu atukulembera nga tusigala tukiteekamu oyo yekka atajja kunyeenyezebwa tukiteekamu oyo yekka nga bw'atuula awo aba ayagalawo kakati nze bwe ntunulira mu mbeera eyo we ŋŋambira ow'ekitiibwa Medad Sseggona nti musooke mwetereeze ekiseera kino ne bwe waalibadde nga tukwagala ggwe ojje obukulembeze gaba mafuta obukulembeze guba mukisa nze nina abantu bangi nnyo bensinga okumanya ebyobufuzi mu palamenti omwo ku bantu abalimu 529 kuyinza okuba tekuwerako bantu 50 bansinga kutegeera byabufuzi era kuyinza okuba tekuwerako bantu 50 nga bw'oteeka mu political debate nze nabo tusobola okuvuganya ne bansinga naye sirina mukisa ezo embuzi zoolaba mu palamenti bano bagundi bano simanywa ono mbaka wekagoma atera nnyo simanyi ekintu Brandon mutunira bwe ndi nembuza n'okubuuza bano abalonda ono mu palamenti baleeta ki abo abantu abafukamira ne boogera ebyekisiru bano abayisizza etteeka ly'amagye weewuunye ennyingo Mike Kabaziguluka bwe yagenda mu kkooti ya Ssemateeka baali bamukutte nga bamusimbye mu kkooti y'amagye nga bamuvunaana omusango mu kkooti y'amagye Mike Kabaziguluka n'agenda mu kkooti ya Ssemateeka nga Mike Kabaziguluka agamba okumpozesa nze Mike Kabaziguluka nga siri wa magye mu kkooti y'amagye kikontana ne Ssemateeka kiri unconstitutional n'agenda mu kkooti ya Ssemateeka n'awaaba ensonga ensonga nnya eyo ensonga ey'okunegamba nti okumuwozesa nga ye wa civilian mu magye ye yali ey'okuna kkooti ya Ssemateeka nekkaanya naye nti kituufu okuwozesa omuntu wa bulijjo mu kkooti y'amagye kimenya Ssemateeka Kiwanuka Kiryowa n'ajulira mu kkooti ey'okuntikko Kiryowa Kiwanuka Ssaabawolereza wa gavumenti n'ajulira mu kkooti ey'okuki ey'okuntikko bw'ajulira mu kkooti ey'okuntikko kkooti ey'okuntikko teyakoma kukkaanya na kkooti ya Ssemateeka kyokka nti okuwozesa omuntu wa bulijjo mu kkooti z'amagye kikontana ne Ssemateeka yayongerako n'ebirala n'egamba nti sina bantu ba bulijjo bokka n'ab'amagye bennyini okubawozesa mu kkooti y'amagye ng'emisango gy'obawozesa girambikiddwa mu tteeka ly'ebibonerezo nga si giri egya service offences nakyo kimenya ki Ssemateeka era n'agenda mu maaso n'agamba nti n'obuyinza obukwata omuntu niragira nti gwe bakukwate bakusibe gwe bakuwa ekibonerezo gundi kkooti eyo tebukola ki tebulina nti kakiiko kakwasisa mpisa
kati ssemateeka ono ng'agamba ku nnyingo eno ey'okumeka leero gaalubindi teziriwo naye nkakasa nja kusoma ennaku zino mbadde ndya ku kaloti ennyingo ey'okubiri supremacy of the constitution. This constitution is the supreme law of Uganda and shall have binding force on all authorities and persons throughout Uganda. If any other law or any custom is inconsistent with any of the provisions of this constitution, the constitution shall prevail, and that other law or custom shall, to the extent of the inconsistency, be void. Kakati bwe kibanga okukozesa abantu ba bulijjo mu kkooti y'amagye kikontana ne ssemateeka, tewaliwo mbeera yonna babaka gye baaligenze mu paalamenti ne bayisa etteeka nga ligamba nti under exceptional circumstances. Constitution teyateekawo exceptional circumstances. Okukozesa omuntu mu kkooti y'amagye oba waliwo circumstances ki, oba waliwo circumstances ki, oba waliwo mbeera ki, kikontana neki ne ssemateeka. Ssemateeka agambye nti etteeka lyonna linaakontananga ne ssemateeka lijjanga kubeera fu. Naye embuzi zaatuula mu paalamenti ne ziyisa the UPDF amendment bill ne ligiteeka mu act. Tezaakoma kugiyisa kyokka, ne UPDF amendment act ate nayo okugiyisa kwayo nako kwali kukontana ne ssemateeka. Kwali kukontana ne ssemateeka mu nnyingo ey'ekyenda mu ebbiri eya ssemateeka egamba Parliament shall not pass any law to alter the decision or judgment of any court as between the parties to the decision or judgment. Nti Parliament ejja kuyisa tteeka lyonna nga ligendererwamu okukyusa ensalawo y'obalamuzi ya kkooti yonna, kebere kkooti ya LC1. Kati embuzi we zituula mu paalamenti ne ziyisa etteeka nga zitegedde nti etteeka libayisa likontana n'ensalawo yaki. Enzirukanya y'emirimu ya sipiika mu paalamenti ya Uganda Anita Amongo, kubanga ku nsonga eno gy'oleese nti paalamenti teekolengawo nkyukakyuka yonna ku kusalawo kwa kkooti. Naye tujjukira bulungi nnyo wano nti Mwami Ssekikubo bwe yali akuŋŋaanya emikono okuggyamu ow'ekitiibwa Mpuuga Obwesige ku bukadde 5 nti naye mu kaseera kuno bakyakuŋŋaanya emikono, omusango gwagenda mu kkooti. Kkooti n'egamba nti Mwami Mpuuga okuzifuna nti okuzifuna naye wali buzibu, naye bafuna ne bali bagundi ba paalamenti abaazimuwa. Bwe baakomawo ba Ssekikubo bagamba sipiika tukyali ku nsonga eri, sipiika n'abagamba nti ogwo musango kkooti yasazeewo dda tegwetagana kubeera wano, era n'agulinnyako bw'ati. Lwaki ate kino ekyamagye kyo teyakirinnyako? Weebale nnyo okulaba ng'ensonga oziraba mu ngeri entuufu gye ttera ozirabamu. Nze ku lwange nze nga Sentamu Sewandagi, Anita Amongo si sipiika, era Anita Amongo ku lisiti yaffe eriffe gye tuwandiika ey'abantu ab'okubonerezebwa oba bali babalamu oba bali babafu nga constitution ezze mu nteeko ng'embeera. Ssemateeka ono agamba bw'ati ku nnyingo eno ey'okuna kanjikubuulire wano ennyingo eno ey'okuna akatundu akokutaano, any person or a group of persons who, as required by clause 4 of this article, resists the suspension, overthrow, abrogation or amendment of this constitution, commits no offence. Where a person referred to clause 5 of this article is punished for any act done under that clause, the punishment shall on the restoration of the constitution be considered void from the time it was imposed, and that person shall be taken to be absolved from all liabilities arising out of that punishment. Eno embeera egamba kati abalwanyisa bano ba Mongo singa tubonerezebwa tusibwa tukola ki, ssemateeka ono bw'ali bazzeemu okukola ebyo byonna byonna ebyatuteekebwako bigenda kugibwako mu mbeera y'emu eyo. Abo bonna abaasobya ku ssemateeka omusango gwe bazza baguyita treason. Kangu kubuuli nagwera mu kawaayiro ako keekamu oguwulire mu kawaayiro ako keekamu kagamba any person who singly or in consent with others by any violent or
or other unlawful means suspends, overthrows, abrogates, or amends this constitution, or any part of it, or attempts to do any such act, commits the offense of treason and shall be punished according to law. And shall be punished according to law. Kati nawe gwe kinyinyo biraba gotoli munamateeka nze ndi munamateeka naye naawe obirabye nti oba wali ono bwe yeewabiramu nga yakola bw'ati kati ate ku kino lwaki yayisa bw'ati kati bano okuleeta etteeka eryo bamenye ssemateeka ono bw'aliddawo okukola Banita Amongo bajja kubonerezebwa. Kati nze abo nkugambye sibatunuuliranga abantu era nze Anita Amongo mulabanga omu ku balabe b'eggwanga lino nnamba emu. Ntandikira ku Ssekabanja eyatandiikiriza okugjawo ebisanja nenyingira ku palamenti eyo eyajjawo ebisanja nenzija ku palamenti eno esembeyo gikwateko togikwatako nenzija ne ku palamenti eyayisiza etteeka ly'amagye. Twatugidde ku tteeka ly'amagye nabadde nkugamba nti mu palamenti omwo temuliimu babaka bawera 50 basobola kutuula nange ne bampangula mu debate. Tegamba nti abasingayo obungi ezo nze mbalabanga embuzi. Kati ensonga bino mbadde nkuwa byakulabirako ebimu ku biraga nti bebakola tebikola mbaka waaki wa parliament. Kati nawe mayanja bino obiraba ate nga toli na munnamateeka kati ate bo babikola batya. Naye kye mbadde nkugamba nti bo abali mu parliament omwo balina mukisa. Omukisa gubwakola emirundi ebiri. Omukisa gukola nga gudda ku kkono, omukisa gukola nga gudda ku ddyo. Omubbi okuva ewuwe najja n'akubba n'adduka n'addayo ogwo guba mukisa gyali. Era bakubbye nga nenga kyakoze ogwo mukisa guli ku kkono. Ate omulala asobola okugenda n'akuba loto n'ateekayo siringi mwana waffe Maganje eyo yagula katiketi ka 10 ka 2 zokka n'awangula milioni 2 mwaga. Ogwo nagwo guba mukisa. Naye kati ffe abamu tuyinza okubanga emikisa egifaana bwe gityo tetuba najjo nti bw'ojja mu kalulu nali mu kalulu ka 2008 nga buli muntu agamba nti mu bantu bonna abeesimbewo mu 2008 tewali asinga Sentamu Sewandagi. Naye si wa kibiina kyaffe olwo balonda DP. Era ensonga lwaki olwa bwe ngenda okwesimba egindi erubaga nagira ku kaadi ya FDC nga kaadi yalina omukisa yali ya NUP. Era bangi mbatunuulira wansi wano olisanga omuntu ng'amanyiira oyo political failure talina gyalaga naye ng'embuzi ekumanyiira ekwogerako ebigambo ebyo bwe bityo n'abalonzi tebamumanyi. Abantu bagenda kabokisi ng'ekigambo kigambye buli awali ambulera akola ki tebalonda ye. Abantu balonda ambulera. Naye kati omusanga omuntu nga balonda ambulera naye nga naye yeeraga nti nze ndi mukugu nnyo era ndi wakabi mu by'obufuzi. Era ne bola abasinga obungi wano mu Buganda balwanira kaadi ya Kyagulanyi batunda ebintu byabwe na biki na biki tebagirwanira kubanga baagala Kyagulanyi. Balwanira kaadi ya NUP kubanga bamanyi nti mu Nansana municipality anaaba ne kaadi ya NUP yajja okuwangula. Ekyo kitegeeza ki nti tebagenda kulonda ggwe bagenda kulonda NUP. Singa abadde bagenda kulonda ggwe naye oba ne kaadi ya NUP tokola ki toyitawo. Kati ne bw'ogiwa Abedi Bwanika tasobola Abedi Bwanika tasobola kuyitamu. Ewaffe Nansana municipality ne bw'ogiwa Wakayima Musoke Nsereko tasobola kuyitamu. Wakayima Musoke Nsereko inkambe takyasobola kuyitamu. Gwe ne bw'omuwa kaadi NUP si yesinga amanyi mu Nansana municipality naye bw'omuwa kaadi ya NUP tasobola kuyitamu. Kati ffe abamu abo bwe batusinza emikisa ne berowooza nti bagezi. Lwaki omukisa ogwo ngutuuseeko nti bwe tuyimiridde olwaleero alina omukisa ogukulembera oludda oluvuganya gavumenti bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ayagala okumuggyako akati azimbe buzimbi mukisa gwe gujja kututumuka gwokka ng'ogwa Kyagulanyi yagenda okujja waliwo Kizza Besigye. Kizza Besigye ye muntu yekka atajjira ku mukisa gwe. Paulo Kawanga Ssemwogerere ye yaliwo. Bw'amala okuvaawo ne tujja omusajja waffe bamuyita Alhaji Nasantege Sebagala Seya. Seya bw'atutunuka n'atandika okutambula buli kimu ne kikola. N'ayatiikirira
mwami Museveni n'amutya. Ekyamazima se yali wakuwangula akalulu kano kubanga twagenda embalala nga buli we tugenda tuwa abantu batulaga nga bwala bayayanira Kyagulanyi. Mwami Museveni n'agenda akola akatego mu mateeka nti obuyigirizo bwa senior ey'omukaaga buyina kubeera verified n'akakiiko ka National Council for Higher Education. Kati bali aba National Council for Higher Education n'abalagira nti ebyo byote biyitawo. Jjukira ebiwandiiko bye bimu yakozesa okufuuka mmeeya wa Kampala. Bw'agenda obikozesa kuba pulezidenti akakiiko ne kabikola ki? Kabikanyuga ebbali. Ate okusalawo kw'akakiiko kuli final tebakujulira mu kkooti yonna ne Wakatonda tebajulirayo. Sebaggala waffe ne bamugjamu. Sebaggala yali yazze ku reform agenda nga gyali. Kati ku ssaawa eyo Sebaggala yayogera ebigambo ebi Haji alagidde. Haji alagidde. Haji alagidde. Kye kigambo ekyawakiza Besigye amaanyi n'akulembera opposition emyaka 20. Kati we tuli wano olwaleero ye Kyagulanyi yajja na kike people power. N'azimba ekintu kye kuva ku lwawangula akalulu k'ekya Ddondo East. N'azimba ekintu kye people power, our power. Our power, people power. N'alyoka afuna vehicle ya NUP ne yeezimba yekka n'atuukaawo. Kati omulala asobola kwe kujjako Kizza Besigye akaki. Bano bennyini aboogera bamwami akali amaggwa Medad Lubega Ssegona bagamba nti be batandika NUP. Yoga nti be bagitandika mpulira abamu nga bagamba abamu bagamba nti ffe twatandika people power ffe twagirimu. Bwe bayingira mu debate eyo ate ebintu baba babyonoona kubanga Kyagulanyi bw'ajja okwesimbayo ekya Ddondo East. Jjukira Besigye baali bamusibye ng'ali mu kkomera. Kyagulanyi amasannyalaze agabba ku Besigye atya. Besigye bamusibira e Kasangati. Kyagulanyi n'akwata endongo ye. Munyibaga nti Daudi omulamuzi bwe yasanyukanga n'akwata endongo ye n'adda mu luggya lwe n'azina. Naffe nno olwaleero tukutte ebivuga Daudi n'ababe era wamu n'abaddu be. Obwo buyimba twabuyimbanga nga tukyali mu primary. Eyo Maya primary school. Kyagulanyi bw'akwata endongo ye n'akuba oluyimba situka tutambule. N'alukubira Kizza Besigye. Olwo oluyimba Kyagulanyi lwe yakuba situka tutambule lwe luyimba olwasika amaanyi ku Besigye ne lugambaza Kyagulanyi. Era NUP manya FDC musajja watu Kantinti. Jjukira Kantinti yawangula akalulu ng'awangudde Sitenda Ssebalu. Sitenda Ssebalu n'agenda n'akolagana ne Electoral Commission kuba yaabwe ya NRM teyawawaabira Kantinti, yawawaabira Sitenda Ssebalu, yawawaabira Electoral Commission. Electoral Commission bwe yatuuka mu kkooti be naye baagiwawaabira. Ky'osaba kkooti kyekuwa. Bwe muwe ekyo musajja watu n'asaba Kantinti ajulire. Bwe yagenda mu kujulira technicalities zaaliwo zonna mu mbeera zonna nga n'okujulira tayinza kuwangula. Ne basalawo okulonda kukole ki kuddibwemu. FDC yali tesobola kuwa Kyagulanyi kaadi nga candidate waayo yali Kantinti nga gwe bajjeyo ng'ataddemu ne ssente yalwanye ne mu kkooti. Ekyo kyali kya butu nga kitegeerekeka. Abaali tebategereka okuma Kyagulanyi kaadi be ba DP kuba bo tebalinawo candidate ekifo tekyali kyabwe naye naye Kyagulanyi ne bamumma ki ne bamumma kaadi. Naye olwokuba yali amaze okusika amaanyi ku Besigye kuba mu budde obwo Besigye yali icon ya opposition era nga mu Kampala wano n'ebifo byonna FDC yabiwangula. Kyagulanyi bw'amala okusika amaanyi ku Besigye n'alyoka agenda n'alwana ne yeesimbawo mu kalulu ffenna twalaba bulabi nga tugenda kuwagira Kyagulanyi. Abo bonna Kyagulanyi baamwegattako. Kyagulanyi bw'amala okuwangula akalulu kaako waliyo by-elections endala ezaddako ne tugenda mu Yamwiru Kyagulanyi n'agendayo n'awagira. Ne tugenda mu Yaluwa Kyagulanyi ng'akati kakoze eki nga kakutte. Bw'atyo bwe yafuna amaanyi n'awamba Besigye n'amugjawo. Kati n'omulala ateekwa kwezimba okutuuka awo. Besigye yasigalawo naye yali anafuye. Kiki ekyanafuya Besigye? Ensonga eyanafuya Besigye era y'ensobi Sseggona gy'ayagala okututeekamu. Besigye yakeera ku makya n'addira ekibiina kye eky'FDC n'akigeraageranya ku bukulembeze. Jjukira gye nakulaze nti ebyekibiina biba byokka tebiina gwe bikosa. Era mu bibiina twali taliyo na bisanja. Eno mu bibiina twali badde tuba n'omukulembeze waffe paka nga kyasobola okukola ki okutukulembera. Kati Besigye n'alowooza nti asobola okuteekawo democracy
mukiki mu FDC nti kubanga ebisanja ayagala bimeka bibiri Besigye n'ava mu kulembera FDC bwagivaamu ne bamugitwala bwe bagitwala ate nadda ng'ayagala bakubeera kuba FDC yayawula president general ku presidential candidate ekikyalo ekizibu nnyo wano mu Africa nti omuntu bw'azimba ekibiina kyagala ng'akikulembera era ye candidate waakyo kati Besigye mu kujja okulwanira obwa president general nga avuganya ne muntu kuba muntu yaloleda ayina abantu mu FDC agenda okuva mu FDC ng'eyawuseemu ebiwayo ebyo nga ye yennyini yagyekutuliddemu kati ate kyalina maanyi Kyagulanyi wagira ne people power kisinde kye naye wakati awo ebyo saagala kubiyingiramu kubanga engeri NUP gye yajja okuba eyo buli gye ngiyingiramu byemmanyi ne byennalaba ne byentegeera byawukana n'ebyo mmwe bye mumanyi kati ate ebyo nze ng'omusajja ayagala Museveni ave mu buyinza saagala bikubaganyako birowoozo kuba buli lwe mbikubaganyako ebirowoozo biina ka credit kebiwa Museveni ekyo kyabulabe gye tukola ki gye tuli so kyenkugamba nti nze sandirowoozeza nti kino kiseera ekyokukyusa Kyagulanyi wabula Sseggona bw'avaayo n'atulaga nti asobola okusikira Kyagulanyi kituyamba nti NUP nebanga erina abantu nga munana sagana Sseggona yekkaava eyo wetaaga okuvaayo abantu abalaba were 10 nga bonna basobola okuddira Kyagulanyi mu biki mu bigere ng'embeera yatuuka ku bafirisuuti bwetuukawo nga balwanagana n'eggye lya Isirayiri omuntu avaayo kutta Goliaasi yekka n'abanga NUP agikoze eki Kenya bwe batta Moi bwe yava mu bukulembeze ekibiina kye kyasaanawo nawa ne Uganda bwe kiri Mwami Museveni bw'anaava mu bukulembeze NRM togenda kuddayo kugiraba togenda kuddamu kulya muntu yenna wa movement togenda kulya muntu yenna wa NRM naye nze nnina okutya nti bwe ntunula ku ggulu okugenda kwa Museveni kugenda kuleeta okuywa omusaayi okutabangawo kubanga waliwo ekiwendo ky'abantu eggwanga berikooye ng'ekiwendo ekyo abantu baagala babeere bweyo kubanga bwe banaagenda ne babeera egindi they will reorganize ne bakomawo ndabawo ekizibu nti waliwo abantu abawulira embeera embi ebasusseeko nga Mwami Museveni yabatadde mu mbeera eyo nga bandyagadde okuwoolera eggwanga kwabo ababajoonyesezza goloza singa gwenze nga RDC yakutwalako ettaka lyo n'aliwo ab'ebibanja ng'oli Kampala obwavu bukuluma ng'ate ettaka lyo waalisobodde okufunamu akasente RDC ki yakwata ettaka lyo n'aligabira ab'ebibanja ogera mannya naye ngambye nti Mwami Museveni bw'ava mu buyinza RDC otayagala kumulumba abantu bangi abali mu mbeera embi bw'etyo tunuli omuvubuka ono gwe baakuba emiggo ono yasooka eyagenda ebweru kuba bwe naayogera ku Edi Muto bajagamba nti onjogedde ku muganda Kakwenza Lukira bw'obanga gwe Kakwenza Lukira Mwami Museveni ng'avudde mu buyinza buli muntu yenna afaanana abakkuba abo tewandyagadde kumuwolerako ggwanga naye embeera eyo Mwami Museveni yekka yasobola okugitereeza njagala kubuulira mayanja tewaliwo muntu asobola kutereeza mbeera eyo okuggyako Mwami muki Mwami Museveni bw'akkiriza nga bwe twamulaba ng'asaba Katonda mu ssaala nga yeeneenya eri Katonda twagala Mwami Museveni okwenenya kwe kuleka ekkoma eri Katonda akkirize nti ensobi ezo nga bwazimanyi naffe bannayuganda tuzitegeera ajje wano mu Uganda akole ekituufu mukwano gwange Matilda Powers gwe baŋŋamba mbu baamutta kye simanyi oba kituufu yayimba akayimba ngamba nti kiriba kitya nga jjajja atusiibula nti bannayuganda ensi ngireseewo ŋŋenze lwakitula abavubuka mukole eki mwefuge abantu bangi abakola ebikolobero mwali mu Julius Nyerere gw'owulira kati abakatuliki basaba afuuka omutuukirivu omwesiimi yakola abatanzania ebikolobero bingi nnyo naye bwe yatuuka ne yeenenya yateekateeka engeri gy'ava mu buyinza Mwami Museveni yekka yasobola okwekolera etteeka mu paalamenti eri musonyiwa ebikolobero byonna byakoze bannayuganda n'ava mu buyinza ne watabaawo amuwoolera Kyagulanyi kyajja gikola Besigye tajja kulikola nze Sewandagi sijja kulikola nze bwe najja mu buyinza mba njagala nakola tteeka likwata Museveni ne bw'aba yafuna kajiiko nga ke yajja ku bannayuganda kamugibweko kati neteeka Mwami Museveni yekka yasobola oddikola
era mu kulonda kwa 2026 mwami Museveni n'agamba nti ku baloti siriiko. Mwami Museveni nakkiriza nti akakiiko k'ebyokulonda kabere independent. Bano abajjaati abakuba abantu byatendeko abadde babakaluka na Lukoola bonna n'abaza mu barakisi. Gano gonna amagye agali ku nguudo za Kampala gonna n'agaza mu barakisi nga bwe yagajja e Kampala n'agatwala luddawa n'agatwala eri n'alyoka agamba nti bannayuganda mwerondera omuntu wange. Muhoozi n'amugamba nti teweesimbawo. Ono mukoddomi we Lwaboogo teweesimbawo. Jeno Salimu Sale n'amugamba teweesimbawo. Obukulembeze n'abulekera bannayuganda 100%. Ne baleeta omuntu Bogo basiimye. Naye ekyo mwami Museveni nga amaze otukolera amateeka asobola n'okikola n'akiteeka mu tteeka n'agamba nti nga situnagenda mu tteeka nze nga mwami Museveni nvudde mu bukulembeze balondewo gavumenti transitional government nga y'abannayuganda bonna etteeka nga alirese mu draft erigenda okuteekateeka bwava mu buki mu buyinza ne bagamba nti transitional government ya myaka esatu nti ate buli agirimu takwalifyinga kuyingira mu government erikola ki era ne bamuterawo n'akasiimo ke nga bano bali mu transitional government ey'emyaka esatu balina obusiimo bwabwe bumala abali mu parliament nga byonna tuleeta bipya oluvannyuma lw'emyaka esatu. Ekyo kye kijja okusobola okuyamba ani mwami Museveni okuwonya eggwanga lino okulijja mu kuyiwa omusaayi. Ekyokubiri ekisobola okutuyamba ate ffe abali ku ludda oluvuganya nabudde nno ne bijirwa ali eyankopa bino ebigambo nabyogera emyaka nga 2 emabega era bwayogera ebigambo ebigambo eyo pulinti yabijirwa kino nakyogera emyaka 2 emabega nti teriiyo kibiina kyetengeredde yadde omuntu omu mu bwannamunigina asobola okujja gavumenti ya mwami Museveni mu buyinza. Kati mwami Museveni alina kye bayita Trinity obusatu bwa Museveni NRM Museveni ne Musevenism. Ebyo ebisatu ne bwolwana okwenkanawa toyinza kujja mwami Museveni mu buyinza. Budget wajja gye bayisiza eyo ffe tugenda kunoonya ssente ezinoonya akalulu bunoonya mwami Museveni mu budget eyo ssente zonna zigenda okunoonya akalulu ka gavumenti ye akali azirina nga tunoonya akalulu tugenda kuba tulwana n'amagye ne poliisi ng'etugaana okuba enkuŋŋaana wadde nga ssemateeka atukkiriza. Mwami Museveni yajja kuba atambula kyere kati batandise kawaali batandise simanyi covid yakomyewo batandise biki ebyo byonna bigenderwamu kutulemesa kukola ki kati ekyo tulina okukola kiba kimu kyokka ffe kwegatta si kwegatta nti DPF DC ne NUP bakole ekibiina kimu wabula kwegatta ne tukolera amaanyi ne tujja ne presidential candidate ogu ffena ne tumukkaanyaako nti Kyagulanyi ne tubuuza nti gwe Amuriati ne FDC yo amaanyi gamwe gali luddawa nti gali eno mu banandala amafaabi embaale nti gwe Besigye ne PFF yo amaanyi go gali luddawa nti gali Lukunjiri nti gwe DP ne Nobert Mao amaanyi gamwe gali luddawa nti gali Akyoli nti gwe UPC n'omulala amaanyi go gali luddawa nti gali Lango nti ate gwe Kyagulanyi ne NUP yo amaanyi go gali luddawa nti gali Buganda nti ate gwe DF amaanyi go gali luddawa nti mu Buganda agange gandi Masaka nti ate gwe Abedi Bwanika n'abalala nti amaanyi go gali nange agange gali awo ne tukkaanya kibeta cessation of hostilities. Gwe Amuriati w'olina amaanyi bakandidate bonna okuva ku LC1 okutuuka ku parliament babo ffe aba NUP awo tetujja kuteekawo ne Amuriati e Buganda tokola ki tuleeta naffe embalala tetukola ki tetujja kuleetayo wabula ne tubanga owa FDC ali embaale ku candidate awagira Kyagulanyi owa NUP ali embaale ku bubaka ba parliament awagira wa FDC owa NUP ali e Buganda ku president awagira Kyagulanyi ne ku mbaka wa parliament awagira Kyagulanyi kubanga kyekiri awaabwe naye bwe kituuka embalala ngeyo bawagira baabwe kyenkugamba mayanja kyekisobola okutuyamba okwejjako effuga bbi lya mwami Yoweri Kaguta Museveni ne tutaasa n'ensi yaffe okugenda mu katyabaga. Njagala kwogerako katono nnyo ku kye wagambye kojja wange Katumba Wamala. Tweet yavuddeyo okuva wa General Muhoozi ng'agamba nti alekulire olw'okuvaayo okuyimiriza enteekateeka
ey'amateeka gano okumuli engassi yabadde tekebwa ku by'ebidduka ekisooka nze enneeyisa ya Muhoozi enyiiza ne twiti ze zinyiiza naye ndi omu kubasinga okuzaagala era abamugamba nti buli lunaku ayongerenga maaso naye basobola okuwandika twiti bwe zityo nga 10 olunaku aziwandike ng'aziteekeyo. Lwaki zituyamba okukola ekyo? Bw'awandiika kubanga yavumye Katumba ebigambo tiyetalabangayo munnamagye musirusiru mutiitiizi afaanana Katumba Wamala. Ebyo bigambo binyiiza Katumba Wamala. Katumba Wamala oyo abantu kibatamanyi y'omu ku bawagirayo Yoweri Kaguta Museveni ng'ali mu gavumenti y'Obote. Katumba Wamala yali omubeezi w'omuduumizi w'amagye ga Dr. Apollo Milton Obote nga bayeekera bajja wano era yakolera nnyo gavumenti ya Mwami Museveni okujja mu buyinza. Kati Muhoozi bw'abavuma abo bonna bajjenozi ab'amaanyi n'asigaza buno obuntu bw'obulowoleza mu kutta abantu n'okkuba embooko. Nze mba musanyufu naddala nga Muhoozi yejjeeko abantu bonna abandibadde bagamba nti ono mwana gwe tutaddewo nga Museveni. Era Katumba Wamala ebigambo ng'ebyo ffe abamu wadde kojja wange tugamba nti bibasaanidde babibagambe kubanga bino twabibalabula dda. Be batusibyeko Museveni emyaka gino gyonna 40. Museveni yali alina okukolako kyakolako n'avaawo. Amaanyi g'eddiini y'obukristaayo oba obukristu oba obukatuliki oba obwaki goli musajja mukatuliki tegaaliwo lwa Yesu kumalawo myaka mingi. Gaaliwo lwa myaka emitono ennyo Yesu gye yakola n'avaawo n'aleka nga abantu bakyamwagala. Okwagala okwo Yesu kwe yaleka mu bantu kwe kutambuza eddiini y'obukristu oba Christianity n'okutuuka olwaleero nga balinda wadde Yesu yafa nze gwe nkakasa ntajja kudda naye nga bo basigala bakyamulira nti akola ki kubanga bamusigala n'okwagala. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yamala ku nsi emyaka 5. Okugenda kwe ng'abasiraamu bakyamwagala ge maanyi g'obusiraamu. Kati bano balowooza nti okulwawo kwa Museveni kwe kumunyweza mu buyinza. Okulwawo kwa Museveni kwongera kunafuya byakoze, kwongera kumunafuya, kwongera kumusigako bukyayi. Ffe Museveni we twabereranga emaganjo 962 nga Museveni n'oyogera ekigambo eki abantu bayinza okukuba embooko n'okyogera ku Museveni. Kati bw'owaana Museveni lwofuna embooko. Era nze neewunya n'abantu n'abasajja abeesimbye ku kaadi ya NRM. Omuntu n'amalirira wane Buganda n'atimba ekifaananyi nga kiriko Museveni. Ewaffe Maganjere omuvuka amuyita Bitemu. Yatimba ekifaananyi kiri ku Shero n'ateekako Museveni munene mugamba nti Bitemu ono yeeta Lord Bitemu. Lord Bitemu oyo omuyimbi. Nimugamba nti Bitemu ng'omaliridde nnyo. Gwe atasobola na kuwangula bakyamaani bwa kansala ku LC wano naye ate ntweka ne wana ekifaananyi kya Museveni aga nti Mwami Sewanda ginze mbala birala. Mwami Museveni bw'analaba nga nze nkutte fulaaga ye wano nze sibala kuwangula. Era nkitadde ku kkubo Mwami Museveni wabayitawo ng'agenda ebbomba ndaba nti Bitemu yooyo ojja kulaba nga nfuusa ambasada. Kati abasinga aba NRM wane Buganda tebabala kuwangula. Bwe tubagamba nti mutimbye baaki batugamba nti tubala ebyo ne badda wabbali. Kati omuntu bw'abanga ekyo kiraga ki nti kulwawo kwa Mwami Museveni. Okulwawo kwa Mwami Museveni abapoliisi basiba oluguudo ne balusiba. Omusajja nga atwala mukazi we mu ddwaliro. Edda ambulance tebagisibiranga kkubo era ambulance yayinanga amaanyi okusinga president. Ng'eyitawo naye kati Mwami Museveni yatekinga president akyali Ntebe. Oluguudo ne balusibira bwayise. Ambulance neeyimirira awo naye ng'erimu omulwadde. Nga mujjaawe bwayise emutwala wali waggulu ku Lifalo Hospital. Okitegedde? Ne bagisibira awo omulwadde n'afa. Omuvubuka n'akwata akabodaboda kakapakinge ku poliisi waakiri asale n'ebigere yagenda eri ayamba omukyala we ng'asala awo ne bamukwata ne bamugalira ku poliisi ne bamutanga n'okuziika kwakola ki nga kwaggwa. Obwo bwe bukyayi Museveni okulwawo kwa Museveni kwe buleese. Kati bano Bakatumba bino bibagwanira naye mbuuza singa wabadde gwe Katumba wandikoze eki? Walikoze eki? Singa nabadde nze Jeno Katumba Wamala olwali tunudde ku tweet eyo bwendi nali kutte kalamu yange nempandikira president nemugamba ndi mukama wange ndekulidde sikyali minister mu government yo nenzireka. Naye ekizibu kye tulina abana byabufuzi naddala bane waffe e Buganda tebalina kye beekoledde. Bidandi Sali mu 2005 mugumu yakuba akalango ng'abuuza nti olina ke weekoledde. Ekizibu kye tulina
abakulembeze baffe bonna abakolera gavumenti ya Mwami Museveni naddala wano e Buganda tebalina ke beekoledde. Obwongo bwabwe balowoozesa nti okubaawo balina kuba mu gavumenti. Baba tebali mu gavumenti, bweru wa gavumenti tebasobola kubeerawo. Balinganga bya nnyanja nti tebisobola kubeera bweru wa nnyanja. Tibirina kubeera mu nnyanja mwokka omuli amaki amazzi nga bw'obijja mu nnyanja omutali mazzi n'obisse ebbali. Kati Katumba Wamala yeetunuulira nga aba si minisita bw'ataba mu gavumenti ya Mwami Museveni obulamu tabukola ki? Tabulina. Ate nga ge mazima. Katuna mama wange alitwala akadaaga. Ye muntu asinga kati obukadde mu parliament. Temuliimu mubaka mu parliament amazeemu bbanga Rebecca alitwala akadaaga lyamaze mu ki? Mu parliament. Naye Rebecca alitwala akadaaga omulaba n'obulamu bumuweddeko, omulaba yina takyafaananika, naye akyalwana ayagalako bawo mu ki? Kubanga talina ke yeekoledde. Nange omusajja ayasa amayinja nze nava mu gavumenti nga sirina ke nnina mmanyi nsobola okusavaivinga nga siri mu ki? Nga siri mu gavumenti. Kati obuzibu bwa Katumba Wamala n'abamufaanana bano Basamu Mayanja okuvuma kabaka wa Buganda n'ebirala bamanyi nti okumuvuma kibi, naye basajja battu tebalina bamanyi tebasobola kubeerawo nga tebali mu gavumenti kuba tebalina kye beekoledde. Kati ng'ebyo byokka bibakolera nakyemalira bye bibayamba ino paalamenti okuyisa bino ebiteeka bitwogeddeko baabiyisa nga balwana kintu eki batuweeyo kasente milioni 10 ne bazibawa. Katunula ali omwana yakugamba nti muteekere lya UPDF mulimu akawaayira akagamba nti CDF asobola okuteekinga power senge ebintu babikoze eki biba biganye. Naye bannaffe n'abo opposition bafuluma ebweru wa parliament bino ne biyita nga ffe tetubitegere na kubitegera. So baali birwanyisizzaako abantu ali badde katubireekaanako naye kati ffe tubiraba ngo nabiwandiise tulowooza bya mbumbu. So kati ekizibu kye tulina wano be bantu baffe Buganda abatalina ke beekoledde, abantu baffe Buganda abatalina security ya bulamu bwabwe nga bo balowooza nti okuba omulamu alina kuwagira Mwami Museveni, okuba ne byalina ateekwa kuba mu gavumenti, nga tali bweru wa gavumenti tayinza kusurvivinga. Kale Katumba Wamala kyova omusaasira bajja muvuma bamufukire n'okumufukira omusulo, era bajja mugamba n'okkomba ku ngatto y'omukulu ajja gikombako hagisiimule bwati n'olulimi omulabe nga ali ku ngatto ya muhoozi agira ati kisoboka ekyo ajja kukikola kubanga amanyi talina survival nga tali mu gavumenti. Naye yennyini amanyi ebikolobero byakoze bannayuganda oba gavumenti gyawagira byekoze bannayuganda. Kati atya obukulembeze mu Africa yabugeraageranya na kutuula ku mpologoma. Ate ng'empologoma njala. Omanyi empologoma ng'ekkuse osobola ogiyitako awo n'otambula n'ogenda. Naye obukulembeze mu Africa kutuula ku mpologoma enjala nti wonna woovuukira ku mugongo gwayo n'ogwa wansi ekulya. Kati abaana bali mu bukulembeze bamanyi nti batudde kuffe empologoma enjala nti we baviirako waggulu ku migongo gyaffe tujja kubalya. Nabwekityo kibeekakatako buli muntu yenna okuteekateeka teekateeka. Olaba omusajja yayimba oluyimba nti omutambuze titambula tambula ng'omanyi lumu oligenda. Ku nsi tuli bayise era tuli bagenyi. Kati nabana abantu baffe bateekwa okumanya nti mu bukulembeze bayise era bagenyi. Bateeketeeka amagenda gaabwe bawonye abaliddawo okuswala nabo bennyini beewonye okuzikirira. Bawone bino ebigambo bye tugamba nti tujja kubaziikula tubookye tujja kubakolako ebikolobero bongeza byakola ku Cromwell. So nze ndowooza ekiseera tekinnaba kuyita. Mwami Museveni n'abantu Mwami Museveni amenya abantu babikebi bisatu musaala ye gye yasoma yagamba nti tukoze ku lwaffe eri abantu baffe betutuma n'abo abatukiikirira. Abantu abo bakoze ebikolobero bingi nnyo ku bannayuganda mwe baatuma nammwe abamukiikirira. Ekiseera tekinnayita. Emyezi gino egisigaddeyo mukyasobola ddala bulungi nnyo okutereeza ebyo ebibadde ebikyamu ne bifuuka ebituufu naffe ne tubasonyiwa. Nkwebazizza nnyo okumpuliriza, nkwagaliza byonjagaliza, emboozi tebankadde, tujja kuddamu nate. Toyanza nnyo toyanzike Kansose Wanda gisinza kwongera ku bigambo bye kkiriza tukusiibulire wano weeraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli kyokwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 07522
708 08 83. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe.